waliwo omuntu yabadde ambuuza nti Uganda ne Kenya oyinza bageraageranya otya okusinziira ku biriwo, naye kansooke okubeera nga ate nkujjukiza Bannajjadda Investments. Oyagala ggula ttaka oba ggula puloti, oyagala kuzimba nnyumba ya kirooto kyo oba ggula nnyumba ewedde, oyagala kuba pulaani ey'omulembe, abakubi babalina wamu n'abazimbi abalungi ennyo. Bazimbye amayumba mangi omuli nezikalina ez'amaanyi. Bifaananyi kubira omukulu Kizza Shafik asobola okulaga ku mutimbagano. Bakoze enkulaakulana ku ttaka ly'abantu, balimye ensuku, bazirimye wotameroni bamulimye n'ebintu ebirala. Kubira omukulu Kizza Shafik, Najjadda Investments kyekyokuddibwamu kyo ku nsonga eyo. Ate era nyongera okuba omulanga muyambeko ku Uganda at large, anti bagamba alimu empewo talagwa muliro. Muyambeko ku Uganda at large mukutu gwaffe gusobola okubeera nga gubeerawo nga bwe gwerongoosa mpola mpola. Kale gwe wennaali n'akatono k'olina osobola okuyambako ku mukutu gwaffe guno gwa Uganda at large, tetubadde tusiriikiriddemu nga twasala amagezi mu mpola mpola, naye kakati era omulanga gwetaaga okubeera nga ate ng'okuba mukwatizeeko Uganda at large. Kyamakulu nnyo. Ebiseera ebisinga obungi abantu oba abo abatunuulira embeera mwe tutambulira ku mitendera egy'enjawulo batera okubeera nti ekintu eky'okwegeraageranya nga ojajinga, batera okuba nga tebayagala kukyesigamako olw'ensonga nti buli muntu waali oba buli bantu gye basangibwa babeera n'ebizibu oba ebisoomooza ebyawukana ku ebyo ebyabalala. Naye mu mbeera yaffe Katonda bwe yatutondera, weesanga nga abantu tebaawukana nnyo ku bantu bannaabwe, nti ebizibu ebiseera ebisinga obungi bwe biba nga byanfuna mu bulamu obwa bulijjo oba mu byobufuzi, era bitera okubeera nga birina akakwate kanene nnyo bw'otunuulira ebintu nga bye bitambula. Kale Bannayuganda batunuulidde nnyo ensi eya Kenya okusinziira ku biki ebigenda mu maaso n'ebyo ebibadde nga bijja bibaawo mu nsi zombi emyaka emikadde ne kati bwe tuli, era nga bagamba nti Kenya oba oli awo nti ebintu byayo byawufu nnyo, ng'ogyeko ekyokuba nti bo ekyokubeera nti omukulembeze abeerako ebisanja bibiri, era bw'atyo n'abeera nga balabyeko nnyo, ekyo n'akiteekamu ekitiibwa. Wano Uganda kyagaana ffe kasookedde nga Uganda ebaawo ng'ogyeko abafuzi b'amatwalo okubeera nti nno baateekako pulezidenti eyasooka, era nga ono yali Sir Edward Muteesa. Bwe batyo twekako Obote nga Prime Minister, tetubeerangako na mirembe, emmundu yebadde ng'ejjeeramula. Naye kati demokulasiya, ensi eya Kenya Bannayuganda nga bagitunuulidde nnyo, bagamba nti at least, era nga beebuuza nti lwaki Kenya kiri bwe kityo, weesanga nti amateeka olaba nga bageesigamako nnyo bwe tutunuulira okusinziira ku kwekalakaasa okuliyo, nga tulaba Pulezidenti Ruto engeri gy'akwasaganyamu ebintu n'aboludde oluvuganya n'abantu ab'emulugunya nti wano Uganda kati ssaawa eno kyali badde kiri wakati wa NUP na NRM, nga bagamba NUP abo ba NUP, era nga drone zatandise dde okubeera nga zisomba. Naye nga Kenya kale ensonga zigwerako, oba oli abo tugeraageranya Kenya ne Uganda nti bali balina olulimi olubagatta Oluswayiri, ate era bw'ogeraageranya n'ensoma yaabwe, level of education, nti bayinza okuba batusingako, kubanga Bannakenya bwe tuba twogera ku Luzungu weesanga nti gwe n'obw'osanga akaana akateeyo mu kyalo kwegamba averagely bayinza okuba batusingako mu kusoma. Twali badde tubasinga kubanga okusinziira ku university oba Makerere ku maanyi gaayo ge yalina
twali badde oba olyawo tubasinga, naye olw'embeera ey'ebyobufuzi n'enfuga oba effuga bbi lyaleetera Uganda okuddira ddala emabega, okukosa n'okubeera nti nno Uganda efugibwa ku mudumu gwa mmundu, kuba kuwamba buwambi, era yo ebeera mikono gya bannamagye buli kaseera. So nga ate Kenya obukulembeze buli mikono gy'abantu. Kati demokrasiya n'abeera nga Kenya w'amaanyiko okusinga bano e Uganda, newankubadde nga era still Uganda egezaako okuba nti emize gyayo emibi egitwala Kenya, egezaako kugitwala Kenya, naye ng'ate bo babaddeko yadde President Ruto tulaba nga already yamaze dde okuwa plan way forward butya bwagenda okuba nga akwasaganya embeera okusobola okukkakkanya kwegamba okuwulira eddoboozi ly'abantu. Okuwulira eddoboozi ly'abantu, bwe ngamba okuwulira eddoboozi ly'abantu kitegeeza nti abantu beemulugunyiza gavumenti era ne pulezidenti olwo naye alaze butya bwe bagenda okubeera nga ekintu ekyo kivaawo okusinziira ku bannansi, kubanga ensi nga Kenya oba Uganda oba ensi endala yonna nti gavumenti oba abo abali mu buyinza batendinga okubeera nga bo balinga abagamba nti tebalina bantu bebafuga nga kyebaagala kyekigenda mu maaso mu ngeri y'obwannakyemalira. President Ruto already nga bwe bamusaba arizayininge naye akola butaweera okulaba nga agezaako okulaga nti awuliriza eddoboozi ly'abantu era okukkakkana nga atandise okulaga okusala ku buli kimu okutema. Era wano 47 ku state corporations zigenda kuba zivaawo e Kenya. Jukira wano e Uganda abantu babadde nga bajja boogera ku ssente omusimbi ogukozesebwa mu State House, naye nga tebanyega okoleka okubeera nga basaba ne supplementary budget bongereko, nga baagala ennyongereza tezibamala. Naye wali e Kenya already munnange President William Ruto yamaze dde okulangirira major changes mu gavumenti, era nga zino zigenda kuba munnange zirumirawo mbagirawo oluvannyuma lwa pressure bannakenya gye bamutaddeko kubeera nga akendeeza omugugu ku bawi b'omusolo bannansi ba Kenya. Wano Uganda tekisoboka muganda wange, kubanga eddoboozi ly'abantu, abantu babadde nga bajja boogera bannange, abasajja batuduulira mu parliament muli ssente mwete mumanyi nakumanya kiri eno nkugambye. Kakati Ruto ng'asinziira mu State House bw'ati munnange yagambye nti gavumenti egenda kuba ng'ekendeeza ku bajeti yaayo, era nga biliyoni 177 eza ssente z'e Kenya zigenda kuba zikeculwako, era nga ekyo bagenda kukikola mu kusala ku expenditure. Era Ruto yalangiridde naawa bagenda kukikola batya, so si kubeera okwogera n'ogira n'obuzaabuza n'okola oti n'owa example n'ogira otya n'olandukira ku middle income status. Olina okubeera nga onnyonnyola, olina okuba nga onnyonnyola. Kakati wano Ruto agamba nti bagenda kuba bateekawo, bagenda kulonda akakiiko akagenda okubeera nga katunuulira ebbanja eggwanga lyeririna, era nga kino kigenda kuba kikola mu myezi 3. Akakiiko ako kasuubirwa okuba nti kagenda kuba kakuba ttooki mu bbanja lye balina. Nga bw'olaba wano tulina ebbanja ddene nnyo, buli munnayuganda bamubanja, n'ebiyenje ebiri mu nnyumba babibanja, ne bumunyeera bwonna babubanja wano e Uganda, n'omwana gw'osuubira okuzaala ne mutabani wo kati nga Shuraim Nashim, abaana be balizaala nabo ebbanja lye tulina muganda wange ddene nnyo. Kati bano bagenda kutunuulira ensonga eyo, so nga ate bo tebali bubingaffe. Era Ruto ekkuba eryokubiri agamba nti bagenda kuba munnange bakendeeza ku budget biliyoni obuwumbi 177 sente z'e Kenya.
newankubadde ng'ate batunyonyodde nti balina obwetaavu babadde balina obwetaavu obw'obuwumbi bw'ekingizza Kenya 346 naye olw'embeera eriwo kati okusobola okubeera nti nno obwetaavu obwo obw'obuwumbi 346 babutuula mu kitegeeza nti kati balina okusala ku bintu bingi ebibadde bigenda mu maaso nga bano bwe bagamba mu Uganda abantu nga bagamba bannanga waliwo ebintu ebitatunulwamu nibo ffe tuli bubi nnyo kubanga kati n'ebyobugagga eby'omu ttaka n'ebirala byonna tetulina kyo bimanyiiko mayitire gaabyo tuwulira biwulire endagaano ani azimanyi palamenti yayogerako naye munnange kakati era nga bwenkugambye nti state corporations 47 zigenda kuba ziggyibwawo. Ekkubo eryokuna nti ba consultants bagenda kuba bakendeezebwa ebitundu 5 ku buli 100 kwegamba bewali badde ng'obuyita kugamba ba consultants ba government ne wano tulina abawabuzi ba Museveni bangi nnyo bafulu figa bonna bafuna emisaala kakati ba consultants aba government ku nsonga ez'enjawulo bagenda kuba bakendeezebwa ebitundu 5 ku buli 100 kitegeeza omusimbi gwonna gukendeere so nga atejjukira nti bo ne kabineti yaabwe basobola okutuula bw'oba wali obaddeko mu hotels mutera okubeera mu boardrooms kugamba nga waliwo oba emmeza enneetooloovu bweti nga nnene ne baminisita b'e Kenya batuulako ne bagyako wano e Uganda beetaaga kugamba nga bw'onoogamba nti oba National Theatre baminisita batuule olwo boogere ku nsonga mwe bajja okujja so nga ate eri njagala okubuulira nti basobola okutuula obulungi ennyo ku round table nnene ne boogera ensonga zaabwe nga ne pulezidenti atudde awo wewamu ne bamaliriza nga bakoze eki tibamala bumazi so nga ate n'ekonomi yaabwe nene osinga eya wano kakati budget ez'aba offices kati eya pulezidenti eya vice pulezidenti baministers ezo budget bazigyeewo ezo budget bakoze eki bazigyeewo ne kati bwetebereza Uganda wano ekyani ayinza okikkiriza wano e Uganda nti kati ofisi ya Nabanja ofisi ya vice president ofisi ya Museveni bagigyemu ssente nti budget ibenga terimu budget kisoboka tekisoboka ne kati Kenya bo already bakisazeewo ng'ojjako n'ekyo nga tunakugenda nawala nnyo nti ekyokutiisatiisa okuba nti nno omukulembeze bamugamba aresigninge wano e Uganda kisogamba omuli agamba atya kota pini aba aleese buleesi basajja be ng'era yeeweze eddanga bwagenda okubeera nga abakolako wali e Kenya already mu kusaba obusabi yabadde alina kusaba busabi basirikale era nga bamubuuza mu poliisi bayambeko ku poliisi oyagala bameka olukooti abalamuzi babuuza oyagala bameka obaagala wa obaagala mu bbanga ki Ruto olwo asaba bamubuuza oyagala bameka obaagala wa bbanga ki ne wano Museveni ay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 a babeera bayungudde dda muhoozi leeta gira era nga yeeweze eddanga bye bagenda okubakuba nti gwe omwana we okukola bw'ati coffin tegeka coffin ye tugenda kumukolako wano Uganda bye bikola mwalaba wano Lokeki omugenzi ng'awera kakati ekkubo ery'omukaaga bano bagamba nti abakozi ba gavumenti babagaanye okuddamu okwetaba mu kusonda ssente bazita harambe zaabwe kakati babagambye tebagenda kubeera nga beetaba ku fundraising yonna oba okubeerako okwetaba ku fundraising yonna kubanga kitegeeza nti awo era still waliwo engeri kikosa omuwi w'omusolo
olira n'agattako n'okubeera nti agenda kwewola ssente okuyambako bajunior oba okubeera ng'apangisa bajunior secondary school teachers ba medical interns wamu n'okubeera nga bafandinga government critical services. Already yamaze okubeera nga ayogerezeganyako ne general manager owa IMF okusobola okubeera nga ensonga eyo bagikwasaganya wakati mu bunkenke obuliwo bataddewo bunkenke era already azze Ruto akulaga butya bwe bagenda okubeera nga bakwasaganya ensonga kwegamba nga bazinnyonnyodde bulungi nnyo era nga naawe oziwulira nga bakulaga sente bagenda okuzisala era akakiiko kagenda okubeera nga katuula okubeera nga katunuulira ebbanja eggwanga gye lirina kagenda kubeera nga kakikwasaganya mu myezi 3 ofisi zaabwe ya vice president ya president ya bonna ne bazisalako ssente ne bazijjamu ssente kitegeeza zeebeezeewo mu ngeri yaazo mu ngeri yonna kati abo amaze okulaga road map wane Uganda juzi wane Kololo twalabye bya Ifreeze abasuubuzi baavayo nga bakaaba n'okwekalakaasa kwabwe nga waliwo ate already be bawaana obukuumi nti bo baggulewo amaduuka babitaddemu ebyobufuzi naye kati Kenya ng'oggyeko ekyokubeera nti nno demokrasi nti atandikidde ddala kuviira ddala mu ofiisi y'owa pulezidenti era nga mu kusaba amagye okuyambako bamubuuzizza nti oyagala bameka obaagalawa era kumala bbanga ki kubanga jjukira nti wabaawo National Guard nti gano gaba amagye go tegagenda mu lutalo singa wabaawo okulumba kwonna kwonna go gasigala awo mu ggwanga National Guard kati kumuwa kwago ate era alina kusaba busabi so sikulagira bulagizi ne mubalaba bulabi kati nga bwe baleeta wano bwe ne bamukwatira eruuka ne tulaba nga tumwine nga akolera order from above okuva eri mukama we bonna bakikakasa ne basindika abantu ne batta bannayuganda ekyeno ne mu Kampala ate nga n'okwekalakaasa nakwera bwe bakwetegekera naye era siterere eggwanga ery'e Kenya bwe tututunuulira lyandibanga era lirimu obuzibu olwa influence nti gwe ojja okulaba amawanga agamu kati nga Uganda omukulembeze aluddeko nnyo oba omufuzi aluddeko nnyo bannakenya gwe bawulira amaloboozi bagayimusa nga bamulabula nga bwe mwalaba mu kalulu k'e Kenya akaleeta Ruto mwalaba nga emmotoka zimwe ziri mu kampeyini ate nga ziriko namba za wano eza UG eza gavumenti nga ziri mu kampeyini z'e Kenya kati bannakenya bazenga beemulugunya ku Uganda nga babagamba emize gyammwe mibi oba nakyemalira bwe mwesigalize naye era still okusinziira ku ebyo ebyaliwo era ng'ensobi ezaakolebwa amawanga amalala kati nga Tunisia, Libya, Sudan, El Bashir bwe yapangisa abajanjawiiri kati bamufuukira ekizibu Kenya nayo oba oli awo bwe tulaba biki ebibaddewo kati abantu okukubwa amasasi omwana ow'emyaka 13 okukubwa amasasi 9 yabadde muyizi ng'agenda kugula bitabo okusinziira ku abo abakola ki abakimanyi kati ebintu ebyo biyinza okubanga oba oli awo okusinziira ku biriwo kubanga bagamba nti amagye ge Uganda gye gali e Kenya mu butabanguko obwo kubanga waliwo omuntu yagamba nti master of violence alina okuba nga yenyigira mu butabanguko bwonna kati bamashinaries bano bamashinaries bayinza okuba nga ate balitabangula Kenya oba okuleetawo ebizibu kati ng'okkuba amasasi 13 omwana abantu nga beebuuza nti eyamukubye yaani yandibanga y'omu kuba bamashinaries abapangisibwa obuzibu nti bwandibaawo nga bwolaba bwekyali ewa Bashir abajanjawiidi be yapangisa kakati essaawa eno ate be bakoze eki be bafunze enkyonga be baleese obuzibu kubanga jjukira nti amagye gaba ne rule of engagement, gaba ne rule of engagement nti
wabawo okusalawo okutuukibwako nti kakati kale mukube oba mukole bwe muti. So nga ate bali bapangisiza obupangisa okujja okubeera nti nno bakola mulimu, oyinza okwesanga nga ate bwe tebikola, tebalina nsonga lwaki bali badde ba openinga fire, tebagiwa bo bamala gakola kubanga babeera bapangisiddwa bupangisibwa. Era olw'okuba nti kati embeera eri Kenya nti erimu okusoomooza okw'amaanyi, kubajjukira nti Ruto yakava okugenda mu Amerika, tubalabye wano nga Kenya bagiyingiza mu kubeera nti nno nayo bagiraba ng'eri mu NATO. Kati kino ekiguddewo kuba kusoomooza. Kati jjukira nti era still kale Amerika bwabo balina okulaga nti beegendereza nnyo obwetengiza mu demokolasi waabwe, kubanga tebajja kugamba wange bannansi kati balina okubeera nga basiikira oba okulyawo okusala amagezi amalala okusinziira ku nsonga zenkuwadde, engeri gyagenda okubeera ng'akwasaganyaamu ekyo Ruto, nti basobola okuyita makubo amalala obweteyingiza mu kiri ekya demokulasiya, kubanga bannansi olwedde balina eddembe okwekalakasa newankubadde nti bayinza okubeera nga ate bateekamu effujjo. Twalaba wano mu Amerika ku Black Lives Matter, okiraba nti n'abasirikale era still nabo baatuuka point abamu nga balaba nedda abantu balina pointi yaabwe. Kale wano Uganda nti bannayuganda bo nga bo bakyalina omulimu munene nnyo. Ekisooka nti obuyinza bulina okudda mu mikono gy'abantu, bulina okuva mikono gy'amagye. Ate Kenya tekiriiyo. Wano Uganda kyobulanga mumutembeeta bano simanya bapiraawo baani, mulina okujja obukulembeze mu mikono gy'amagye. Mulekerawo okulowooza nti nno atali musirikale tasobola kufuga Uganda. Nedda. Kale bannayuganda basaanye balwane ekintu ekyo kiveewo, nti obuyinza buve mu mikono gy'abamukwata mmundu, era nga ekyo kyekimu ku ebyo oba oli awo byetusiba twogera wano, nti okubonabona kw'abannayuganda kwonna kuva ku kubeera nti bamukwata mmundu. Kyotulanga mukwata mmundu alagira bugizi ne bagenda ne batta ne bapanga ebintu byabwe eby'obutujju ne babikola ku bantu. So nga Kenya oli already olw'okuba nti nno civilian naye avudde mu civilian, kitegeeza nti ajja kusaba nti bampeeyo ku magye batuyambeko wali, nti oyagala bameka obaagalawa ogenda bakozesa ennaku mmeka, byonna alina okubiddamu ebibuuzo. So wano mukwata mmundu yalagira bulagizi kubanga bo bamanyi bemmundu zaabwe bajja kwogerera ne Russia ne wa ne biki ne bakuba bukubi. Kale omuntu omu yabadde ambuuza nti ekiri Kenya goyinza kukyogerako ki? Batusingawa lwaki ebyabwe byanjawulo ku byaffe? Muganda wange, ekimu ku byendowooza nze tuyinza okuba nti kati wano Uganda baatukola ekyajawa olulimi katugeze olwali badde obongo Oluganda balukyayisa abalala bonna, ni bannakenya boogera Oluswayiri okuva ku buli nsonda ya Kenya, buli omu n'abeera ng'awuliziganya ne munne, so nga ate badde n'ennimi ezaabwe enzaalirano. Kati ate era Oluzungu still era balumanyi nti level yaabwe ey'okuba nga boogera ku bintu ebikwatagana ku ggwanga lyabwe babitegeera nnyo okusinga ffe, kubanga ffe wano baatuma okusoma babitukweka ebyo, era bagamba nti muve mu byobufuzi, temwogera ku byabufuzi, muvemu ebyo ebiri wano Uganda. Kiba kitegeeza nti bannansi ba Kenya, bannansi ba Kenya bannansi nnyo mu kutegeera eggwanga lyabwe okusinga bannayuganda engeri gye bategeeramu eggwanga lyabwe, kuba bannayuganda nti abasinga obungi bali awo batambulira awo mu kizikiza. Era oli ajja yajja tebali gyo kigenda kukyuka. Era omuntu wakatonda yakutonda oli mwavu era ojja kuba mwavu. Sente tezirabikangako, obwavu bubaddewo ebbanga lyonna bye babeeramu bye babalimba. Naye ate oli bw'aba ayogera n'ate najja n'ayogera ku middle income status, okitegeera. So nga ate bannayuganda bo bamanyiira ebintu byabwe ebyaki ebyobwavu babakuumira awo mu bwamasiikiini. Kale muganda wange Kenya
ye ekyatuliko wala nnyo.